oba ebiki wanji value cheki ebyomuwendo ebiri mu ki ebyomuwendo ebyamaka oba ebyomuwendo ebiri mu famire. Naye ate kuliko akabuuzo akagamba nti where are you? Akantu akomujjukira gye kali twagamba twetoloolera mu Hebrews yana mu Bebbulaniya mmeka ani azijjukira? Bebbulaniya 11 ne Lubereberye mmeka 3 mmeka? Awo wali akatundu akagamba nti oli ludda wa? Nti we tusomye Bayibuli etugambye nti abatalina abayamba Katonda abawa ennyumba mwe basula. Amina. Ajja abasibe mu makomera n'abatuusa mu ddembe, naye abajeemu babeera mu ki? Mu nsenkalu. Omuyongo baneesaba mulwetegereze bagenyi baffe abakayingira tusanyusa obbalaba nti buli omu ku ffe Katonda tuli alina we yatuteeka. Tulina famire mwe tuva. Famire ezimu nnungi nnyo 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 nnyo, famire ezimu nnungi, famire ezimu nnungi ddala, famire ezimu mbi, famire ezimu mbi nnyo. Wanji? Ffenna abali wano tugwa mu kiti ekimu oba ekirala. Famire zatandikira wa? Mu lusuku Adeni. Lwaki olunaku tunaddangayo mu Adeni? Tulabe bw'oba tomanyi wajje wava, bw'oba tomanyi history yo, kizibu nnyo okumanya wajje okola ki. Giraga nti n'olwaleero w'oli oba obuze ng'osoma bipande naye nga totegera wokola ki w'oli. Katonda bw'ateekawo famire eno ye kennyini, ekigendererwa kya famire kyali okuteekawo abantu abamusinza, nga bamugulumiza, nga babeera mu mukwano ogukulukuta nga tegukola ki, nga teguggwaawo, ate ng'abantu abo basanyufu. Kyekigendererwa kya Katonda lwaki yatonda famire ezo. Omulala Sitaani teyasanyuka. Mujjukire omusajja ono yali abeerawa mu ggulu ng'amanya ebifaayo, era bwe bamukasuka ku nsi n'amanya nti ebintu bye naleka mu ggulu eyo singa Katonda ajja n'abituukiriza ku nsi kuno mu bantu bano kigenda kubeera kyakabi. Omulabe bw'amala okuba nga bamugobye mu ggulu n'atuula n'agamba omusajja ono yangoba mu ggulu, mukwatewo awaluma wanaamuluma ko ye kangende ku muntu gwe yakola gwe mba nkwatako. Kubanga singa Sitaani yagenda mu njovu n'azitta zonna ze Katonda ze yatonze, olwaleero tulaba nga waliwo zidayinosa. Tumanyi zaaliwo ddala oba bifaananyi tetumanyi, naye Sitaani teyagenda eyo kuba yamanya nti ne bw'anaabitta na bivaawo ebyo Katonda teyabikola mu kifaananyi kye, yagamba nga bugambi. Ate after all enjovu n'engalu bwe twalaba n'ebirala Katonda si yabituuma amannya, yali Adamu yennyini yakola ki? Yabituuma amannya. Kakati Adamu yaddirumiddwa singa enjovu zonna ebiseera ebyo zaafa, naye nga Katonda yandigambye oboolyawo kantondeyo ki, kaŋŋambe wabeewo enjovu endala ekika ekipya. Kakati Sitaani n'agamba omusajja ono mukwatewo awaluma. N'agamba kaŋŋende mu bantu bano be yakola ki? Be yatonda. Mbaggyeko emirembe, mbataataaganye omuntu kubanga yali mukwano gwa Katonda, best friend. Kakati mu byo byonna entalo Sitaani za staginze ku nsi kuno zaataddemu amaanyi, ziri entalo za mirundi 2 gyokka. Olutalo olusooka luli mu maka mu famire, olutalo olwokubiri luli ku sabbiiti. Ebintu bibiri Sitaani byakola ki? Byakuba. Kubanga ekimu kyajja oluvannyuma lw'ekirala okukola ki? Okubaawo. Mukama Katonda olwamala okutonda omuntu bwe n'amubumba n'amufuwamu omukka. Mumanyi nti no, the first kiss we got was from God. Kati lwaki omwana omukyala temukisinga ku bannammwe? Wangi. Kakati Sitaani n'akola ki? Alwana okulaba ng'omuntu best friend wa Katonda amutaataaganya left and right,
yensonga lwaki n'ekiwumulo kye yatuwa ekya sabbiiti tuwumule mu sabbiiti tujeyagaliremu tusinze tumutendereze nga tuyimba tubalako ate bwe tunyula ate kugambe tufuniramu n'ebintu ebitutaataaganya ne tubeera nga n'olunaku lutuyiseeko nga tetukoze eki nga tetulutegedde kakati kubanga ebintu ebyo bibiri byajja ekimu ku kirala mu lubereberye 2018 nti awo Mukama Katonda n'agamba nti si kirungi omuntu okubeera yekka nja kumukolera omuki omubeeza musaanira ebigambo bino mujja biwulira paka lwe tunamalako omwezi guno lwaki kubanga twagala okuddayo mu Edeni tumanye kyekyaliwo kyekyagenda ekikyamu nawe gye tulaga bwe tubanga tusobola okubaako kye tukola ffe aba North London tuddeyo mu Edeni waakiri ffe tuba tutandika abalala bonna balabire ku ffe nga tuddayo mu Edeni n'abalala batukoppe nabo batandike gwe nange ffe tulina okukola enjawulo tutandike new generation etya Katonda amina kikatonda kye yali ategeeza bwe yakyogera ekyo nti omuntu aseekwa kubeera yekka kyali kitegeeza nti akaseera konna omuntu oteekwa okubaako n'omuntu gw'onyumyako naye gwowa ku birowoozo byo byolowooza ku mutima byolowooza mind n'ebirowoozo mind ne thoughts kyeki ebikuli ku thought n'ebikuli ku mind byolowooza ne byolowooza kale wangi si kyekyo n'ebintu byonna kugamba ng'ogana oba ssanyu ne woba olabye nga oba ebikere byekuba ne birwana ne bisambagana ddayo onyumizeeko ani muno Katonda bw'amala okutonda omuntu n'amuwa ebintu bino wammanga naziyise tools nga tools ezo yazituwa tunyumirwe obuki obulamu tools ezo mujja kuwandiika kubanga obudde buyisire tujja kubisoma Katonda bw'atonda omuntu n'amuteekamu tuulu gye bayita love wangi mwali mwagaddeko mwali mwagalibbwako kakati bwe mwali nga mwayagalako olwaleero mukyayagala wangi mukyayagala laavu waliwo akagambo akagi replacing ennaku zino bakayita ka KWO mumaleeyo ako nfize nkogedde ako ke kagambo akadda mu kifo kyaki kya laavu kubanga Katonda kwagala tukisangawa mu Yokaana ekisooka 4:8 eyo mujja kusomayo yehomuwaaka Katonda ekintu ekyokubiri kye yatutondamu kye yatondera muntu lyessanyu joy wangi yatutondamu essanyu naye olwaleero okyali musanyufu wangi bani abali basanyuseeko nga bawulira joy nga bawulira essanyu mwali musanyuseeko n'olwaleero tukyasanyuka wangi ssanyu lyalagawa kutidde abiriyo kutidde abiriyo ekyokusatu Katonda yatutonda nga tulina okubeera n'emirembe mu mutima wangi mwali muwuliddeko ku ddembe ng'otaawe owulira eddembe kugamba nga benna n'akaweewo akakufuuwako konna kamirembe n'obanga n'otunula bwoti naye neweewujjawujja kugamba owulira ki mirembe nakati gikyalimu wangi mirembe gyalagawa wangi gyagenda mu tidde abiriyo ekyokuna ekyo ekyemirembe ekyokubiri joy tukisanga mu Yokaana 16:24 mujja kusomayo ekyemirembe peace Katonda kyeyatutonderamu kubanga God is peaceful era tukisanga mu Yokaana 14:27 ekyokuna Katonda n'atutonderamu faith kyeki okukkiriza kubanga God is faithful kakati wakitutondamu ekirungo ekyo tubeere nga tukikozesa
era ne mu lusuku omusajja oyo yasookamu ne mukazi we baakirina mu bo ebintu bino byonna baabirina mu ki nga bali mu lusuku tukisanga mu Deuteronomy yani kyamateeka 7:9 ako nako mukawandiike mujja kusomayo ekyokutaano bingi nnyo byatutonderamu naye najjayo bitaano Katonda yatonda omuntu ng'alimu trust okwesiga si bwe bwesige wangi because God is trustworthy amina ekyo ne tukisangawo mu Zabbuli eya 33 akanyiriri akabiri mu akamu naye Zabbuli eya 33 yonna mujja gisoma enyuma nnyo mujja kulaba obulungi bwa Katonda kakati ne tubeera nga ebyo Katonda ebikola ki yabitutonderamu kitegeeza nti omuntu yalina okubeera mu bintu ebyo abeere ng'akola ki ng'anyumirwa obulamu ng'alina ki alina okwagala emirembe singa omuntu abeera n'ebintu ebyo byonna nga bijjuvu bwe biti ne bw'aba talinaamu 10 aba musanyufu amina kakati sitaani ye bwajja n'abibba ebintu bye twali tulina okuba nga tusanyukiramu nga tubinyumirwa ng'obulamu butunyumira n'abifuulamu ennaku era famire awo we yakoma okutegeera n'agikuba n'agidestabilizinga kyekyo wangi n'okutuusa olunaku lwaleero famire zaffe zonna nkube ani atudde wano ewaleero nga famire ye yamire ng'ebintu byonna byonna mwebiri wangi nga byonna mwebiri nga mulimu laavu nga mulimu piisi nga mulimu joyi nga mulimu trust nga mulimu faith Salongo. Amina. Bana mbawe kwa amina. Amina. Salongo. Kakati ekintu ekyasookera ddala kyekubeera nga sitaani ateekamu olukonko olwo empuliziganya y'omwami n'omukyala nekola ki neefa nasabye muzaana ne mugamba olwaliyo nja kwogerako tofaayo munaye bwe tumala pate banaye mwebale kujja ku pate tugira ku pate yaffe bwe tumala pate essimu ye neetambulamu kugamu kukola emirimu amaze wiiki namba nga tali kuki mpuliziganya ndowooza mbadde mukubiranga essimu teriiko kakati mutegedde byebimubaddeko kati naye tategedde bibabaddeko kyokka ng'ate yayagala nnyo abakubira abeebaze buli omu naye agenda okugiramu ati ng'essimu takola ki agiraba naye nga waliwo essimu etudde naye nga temuli mannya amannya gonna gali mwene ekola ki kati sitaani ekyo kye yasooka okukola n'agamba omusajja ono ne mukazi we kansooke mbawulemu akabanga empuliziganya eno ekole ki eveewo kakati empuliziganya Adamu bw'atawuliziganya na mukazi we waliwo ebintu bingi nnyo ebyabeerawo awo era ekyavaamu kwe kulaba ng'ekyagwawo lwaki lwa mpuliziganya biki ebigudde mu maka gaffe oba mu famire zaffe olw'obusonga obutono nga tetuwuliziganya wagi oba miscommunication ye sitaani kye yakola n'ateekawo sitoore ye nga bwe yakola ki bwe yayagala Katonda yali amaze okuwa Adamu bulungi nnyo ebiragiro manyo kwagenda okutambulira kakati bw'amala ogimuwa sitaani bw'ajja n'amusomera mu manyo y'emu naye ng'agikoze eki ng'agisulise wali obaddeko awaka oba mu famire yo oba mu basisita bo babrother bo basenga bo ba anko bo omuntu n'aleeta amawulire ng'agasulise ne muyombagana n'ogamba senga wange yennyini ye yayogedde ebyo n'akola ki ne mukola ki ne mutandikirawo obutabanguko mu famire olw'okubanga omuntu amawulire agakoze eki agasulise Adamu yanegilectinga ekintu message yali enkulu ennyo n'ebiragiro ebyamuweebwa kati Eva amanyi birala Adamu naye akola ki amanyi birala
ekisooka Adamu teyakola, Adamu teyafaayo kumanya details message gye baali bamuwadde na kugitegeeza mukyala we mu bujjuvu. Omwami wali ofunyeeko ku mawulire gonna oba ekintu kyonna n'olaga jjanoga bwe naddayo omukyala njamugamba naye kati boddayo ne bisooka bikwata mumpe ku juice nosooka onywa juice nosooka okola kino nosooka okola kiri amawulire ge wafunye n'otokola ki n'otogatuusa waka. Ekyokubiri ya Adamu kyeyakola he allowed yawuliriza eddoboozi lya mukazi we okumuwa influencinga oba okumusikaasikanya okusinga eddoboozi lya Katonda. Wangi? Mirundi emeka gye tuwulidde amaloboozi g'abalala nga gatugamba ne tuteebuuza naye Katonda yagamba ki? Bino wadde twogera ku Adamu ng'omusajja naye ffenna abasajja n'abakazi bitukola ki? Bitukwatako erudda beerudda. Wangi? N'obuuza oli nagamba nakubuulira ddala naye olw'okuba nti nno tozeemu okubuuza Katonda olumu mu kifo ky'oku actinga oba okukola ekyetaagisa we react. Buli lwokola ekintu ng'opapa kikola ki? Kivaamu emitawaana. Sabbiiti ewedde twalaba nti oba oyagala okubeera ow'enjawulo va mu ki? Va mu lwokaana. Ekyokusatu yalemererwa okukkiriza ensobi gy'akoze mu communication ye. He failed to hold himself accountable for his communication. Nti ebiseera ebisinga bwe tukola ebintu ekintu ne kigenda nga kikyamu tuteekwa okubaako laazima bwe tukola ki? Bwe tunenya. Singa tekyabadde gundi kyandibadde bwe kiti ate singa teyabadde ono kyandibadde bwe kiti. Bwe tutyo bwe tukola olwaleero. Famire zaffe zonna ne zisigala nga buli lwe tubeera nga tuli mu famire oba mwana mukyala oba maama n'abaana oba mwana ne bakojja oba ne bajjajja oba baani nga famire zaffe generale nga teziteredde omulabe nga yaayongera kukola ki? Kuwanika kigalo. Agamba otyo waakiri ono bwaba banyumya n'ono waakiri ono muganda waabwe ono omulala kamukole ki? Kamusaleko. Waakiri kambasaleko kojja waabwe. Waakiri kambasaleko jjajja. Waakiri kugamba nga yaanoonya buli wamu. Buli atudde wano enkya ya leero twali tunyigidde ku muntu waffe owa famire kituufu? Nga waliwo famire memba yakola ki? Yatunyiiza. Nogamba mukulu wange yennyini yakoze ekyo. Kugamba nogamba oyo mumaze n'onaaba namuki? Ne mu ngalo. Olwo yenda esitaani ng'akola ki? Ng'asanyuka. Ekyokuna yeerabira kiki Katonda kye yagamba ku binaavaamu singa banaakikola. Ebyo kyakyerabira. Ekyokutaano teyatwala buvunaanyizibwa kukola ki? Olw'okuba nti nno for his fault communication. Kakati mu kifo kya byonna ebyatuukawo Adamu Katonda amubuuza mu kifo ky'okubeera nti nno yeekebera n'anenya blame game nekola ki? Netandika era nga naffe awaka bulijjo bwe tukola. Wangi? Nti 3:12 agamba ati tuli mu lubereberye. Omusajja n'addamu n'agamba nti omukazi gwe wampa okukola ki? Okubeera nga naye ye yampadde ku kibala n'endya. Ebyo bigamba ani? Katonda yasooka n'amubuuza wa kikyokoze? Mumulowooza Katonda yali tamanyi nti omukazi ye yanoga n'alya biki n'atwalira n'oli. Lwaki yabuuza omusajja? Kubanga omusajja ye yamuwadde obuvunaanyizibwa okubeera nga yakulira ani? Ono. Era y'ensonga lwaki Katonda yasooka kukola musajja nti n'amutikka obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa obwo Adamu yandibadde agamba mukazi we n'amukuutira. Namugamba wange okubeera nno tuli wano naye embeera eri bweti ne bweti ne bweti. Naye Katonda bw'amubuuza he was arrogant. Arrogant kyeki? Si kwemanya. Ebimu byafuuka byagamba.
Ndoza malala. Kakati gali malala. Yamugamba gundi. Oyo mukase sigo wamumpa. Nti gwe nzina mukulu. Ye yalese nenkola ki? Nendia. Nzina ndikoze eki. Wanji? Mirundi emeka gye tubeera mu maka gaffe ne tufuuka arrogant. Katonda atubuuzizza wange. Bino bitambula bitya? Mukama naawe olaba nzina ndikikoledde ki? Kikazi kyali kinkuba emiggo nange n'ekisamba. Wanji? Kakati waliwo communication barrier mu maka gaabwe. Buli lwebeera ne maka gaffe olwaleero ng'ebizibu tuba tukulyetinza omuwaatwa ogweyingiza biki ebizibu mu maka. Adamu bwe yamala okufuuka bw'atyo n'addamu Katonda nga bwe yayagala, naye mujjukira oli yali Mukama Katonda we ng'ate mukwano gwe yali best friend we, era bw'atyo yandibadde ng'agamba nti kaakati nno ekijja kijja nti nabiridde. Ekiddako kikole ki? Ekijja kijje namaze nze okulya. Kati Adamu bwe yabeera mu mbeera eyo ey'obwarrogance, kati ye Eva yaleetamu egyo. Katonda n'akyuka n'abuuza omukyala, naye wange Eva wakoze otya? Atali Eva n'atudde wano wangi n'amugamba Lubereberye 3:13 tweyongedeyo. Mukama Katonda n'abuuza omukazi, lwaki wakoze kino? Olwaleero Katonda atubuuza abakyala mu maka ebintu bye tukola mu maka. Ffe tugoba abaami wangi ne tubasuulira ki? Keese bweru. Ffe tubamu ekyeggulo. Lwaki tukola bino? Ffe tukola ki? Tutayoza ngoye. Ffe tetufumba mmere. Biki bye mutakola ebirala bye tutakola ffenna nga bakyala? Wangi? Okwaniriza. Ntana twakomyewo ne Tesco. Eno mulimu kilo 18 najja. Bwatuuka awo ne tukola tutya? N'avuma. Wangi? Kayo bw'abazze. Akuyitira eri anti buli omu alina ekisumuluzo kye si kyo? Mami, kugamba ekimuyitisa nga yakagulawo osobole okuvaayo akulabeko. Amina. Weewaawo? Mami, kakali n'agira n'okubayo limbooti. Mami bino mbiseewa. Woyo tubisa bulijjo awo. Wangi? Bulijjo tubiteeka wa? Effumbiro liryo. Mukama olwaleero atubuuza. Mukama n'abuuza omukazi, lwaki okoze kino? Lwaki tukiccanya abaami mu maka? Lwaki tubamba emmere? Lwaki tubasibira ebweru? Lwaki tukola biki ebirala? Mubyogere mubimanyi. Zibeera mu black bag. Si keesi. Mbadde mu bikadde. Katonda akubuuza olwaleero omukyala gwe, lwaki okoze kino? Mujjukire Mukama wajjira okubuuza Eva, baali bakikoze emabega. Yandibadde amubuuza lwaki wakoze kino? Pasti kyandibadde kyaggweeraawo, naye Bayibuli egamba lwaki okoze kino. Kitegeeza nti n'olwaleero kikyakola ki? Kikyagenda mu maaso tukikola. Weewaawo omukazi n'addamu nti ki? Omusota gwe gwannimbye nenkola ki? Nendya. Kyegyo. Abakyala tubeera mu maka ne tukola ebyegyo. Kumbe ebyegyo bye tukola bituleetera ki? Buzibu. Wangi? Bireeta obuzibu mu maka. Bimala okuleeta obuzibu, kati Mukama agenda okulaba nga talina kyabbakolera. N'abagamba mumanyi? Out. Pola. Genda eri. Wano wembadde mufunira ki? Love, peace, joy, faith. Wangi?
olwaleero kyova olaba nga ne maka temukyali trust. Olwaleero kyova olaba nga ne maka temukyali joy, temuli kasanyu. Babeera ku TV sajja amukubye wangi kakati ebyo olwaleero byonna tubiraba. Abaami banenya Katonda. Mukama saakusaba nenfukamira nensiiba negamba ofuliire omukazi ow'okuwasa oyo nfiye mukazi gwe wampa. N'olwaleero wakyaliwo abasajja abanenya Katonda olw'abakazi be bakola ki be bawasa. Naye olwaleero ng'abakyala naffe tuli so careless maka gaffe ate ne tuleeta ebizibu mu ki mu maka. Oli maka matabangufu wadi oli maka matabangufu kiyinza okuba nga gwe waleeta n'oteekawo omwagaanya ogwo amaka go gatabanguke. Oyinza okuba nga baleka oluggi luggule ba interruda abaki interruda yani abayeekera ne bayingira. Abayeekera omuyeekera tayingira mu kkubo limu, bayingira mu makubo gatya mangi. Oyinza okuba walekawo omwagaanya gwa buyombi n'oggulawo oluggi lwaki olw'obuyombi ne bwe twanya Uganda ne lwe twagenda mu holiday n'okoleba oti nala sabiti ewedde nabagamba twali mu kiseera ky'olweggulu nabagamba nti Katonda ekibi kye twakoze ku ssaawa 6 yakisonyiye takijjukira. Naye ffe olw'okuba biri byatugwako tuluzi Katonda zyatutonderamu olw'okuba zaatugwamu ne tumujjukiza mu 2011 we mwagenda Uganda n'akola ki? Nakola ekintu kyekimu. Ne bwe twagenda e Scotland era tosonyiwa. Oyinza okuba nga omwagaanya gw'obutasonyiwa gwe waleka ogudde buli lw'obayira nga tosonyiye n'oteekako gw'olowooza by'osaba Katonda biwulira. Nedda naawe ebibi byo byonna okuva oliro yakikola n'otomusonyiwa naawe bye wakola okuva ku olwo nga byonna naawe biri wali biri piled. Katonda abitunulako wangi wangi sonyiwa. Kakati omwagaanya buyinza okuba nga gwa mumwa naye naawe esaati oziddugaza nnyo ne bw'oziteeka mu kyuma teziitukula. Buli kiseera nga tubeera mu ki? Ddayo olabe omwagaanya buli kiro waleka oluggule mu bulamu bwo. Bw'onootegera oluggi olwo oluggule mu bulamu bwo mu famire yo mu booluganda lwo mu basisita bo ew'omwami wo ew'omukyala we ewakojja we ew'amaama ewajjajja oluggi olwo oluggule lwe walekawo bw'onoomala okulutegeera n'ogenda mu maaso ga Mukama n'ofukamira n'oweetonda n'omusaba luggale ojja kulaba ng'emirembe okwagala trust faith joy nga bikomawo mu ki obulamu bwo. Abantu olwaleero si basanyufu kubanga tebasonyiwanga. Ebintu bibatudde ku mitima emyaka n'emyaka. Buli lw'obeera ng'olina ekirwadde ekikuluddeko ebbanga eddene oba si bulwadde oba obutasonyiwa. Buli omu tugenda kusaba bibadde biwanvu naye ndawo obudde bugenzi tujja kwongerako twongereyo dakika mmeka? Ngana tukiriziganye sawa namba abiri twongereyo 10 ine data. Kakati bwetumala okukola ebyo byonna ngambye wembadde nsembedde nti bw'owuliranga ng'olina omutwe ogutawona tegukuluma ne bakuwira paracetamol ne bakuwa aviru ne bakuwa eddagala lyonna neeka ne bakutumiza eddagala n'onywa ne bigaana weekebere mu mutima kati jjayo omutima gwo bwoti guteeke ku mmeeza otandike bakuyita dayisekiti wagi kebera buli kati
buli akali mu mutima gwo akaluddemu ebbanga eddene ojja kazuula nti obutasonyiwa obwo naddala mu famire yo bwe bukuleetedde obulwadde obwo. Kaakati omusajja oyo amala okuddamu bw'atyo nga bwe yalaba ne Eva naye n'addamu nga bwe yalaba nekiraga nti omulabe Sitaani yalabika ng'akoze eki ng'awangudde. Sitaani n'adda wali n'akola ki n'ajaganya n'agamba Kanyonso nze bangoba mu ggulu nammwe babagobye mu ki mu lusuku mu paradise mu kweyagala mu ssanyu babagobye mu mirembe we mubadde obuweewo nga bubafuuwako babagobye nammwe muli ki muli bweru. Eva n'alyoka alaba ennaku n'eryoka emuluma omwana we n'alyoka ki bamutta n'agamba bwe biti bwe byali ye bwe bityo bwe bibeera bwe tubanga tetuwuliriza ddoboozi lyani lya Katonda. Naye bambi Eva ne bbaawe tebaafuna kiseera kuddamu kutereeza ekyali kyabasobako. Naye ate enjawulo nze naawe olwaleero tulina omukisa okutereeza byonna ebyakola ki ebyatusobako olwaleero. Kiggwa leero tubitereeza ddi? Tubitereeza leero. Tewaddayo okubeera mu maka ng'osunguwalidde balo. Nga ne Yesu kennyini omukazi gwe yasanga gwe baleeta mu kikolwa nga yenna akyali negundi ze nankani nga mubisi wangi Yesu yamutunula n'amugamba munnange genda naye tukittaka namusonyiwa. Wano bwe tubeera mu maka twebikkako obujwenge ku Ssabbiiti waliwo n'ebiseeka akajwenge kange kaki kayeera akakisisime asene. Naye Yesu atwambaza ekyambalo eky'obutuukirivu singa tuba tukkiriza. Kakati emabega gaawo Katonda ajja ayita mulowooza ayita manyi gy'ali Adamu esooka nekisirika Adamu nekisirika Adamu wandisebo oluwa namugamba ati ndi wano nikoze eki ndi wano nekwesi. Naye Adamu gye yali baaliyo bameka wangi baali babiri. Mukadde Nasimbwa abadde asomesa awo mpulidde ayi tubeera mu maka naffe olwaleero mujjeko TV yange wangi emmotoka yange naye eri baaliyo bameka yali namugamba tuli wano tukoze eki twekwese naye yagamba ndi wano nekwese. Meaning ki agamakulu kange abalekere nti tubeera nga tubeera wamu naye ate ng'emitima miki myawule. Kitalo ky'amaanyi kyetuva tukola pulaani ezaffe bwe ndaba genza okukola nange nenziruka kuki mu bbanka eka wayisenga ebyo mbikuweereza naye anti otegedde tebabitegeera eno kati n'omwami ku mulimu naye n'agenda eri naye n'akola ki n'aweereza owaye Michael omanyi ebyo omukyala tabimanyi munange naye mpeereza ebifaananyi olw'olumala obitunulako bw'ati ku WhatsApp n'adelitinga alabye ekifaananyi ky'enju ze bazimba wa enansana webale wangi nga buli omu bali wamu basisinkanako lwa kyetaago ekitonotono ng'ate nakyo nno tujja byogera nga tekiri ddala kyennyini naye nga bali ate ki apart abalinga bano abakola exercise. Kakati Setaani kye yali ayagala ku famire n'akibabbako ne baluzinga communication
ne baluzinga trust in their creator and best friend. Buli lw'obeera ng'omuntu gw'oli naye tomwesiga kitegeeza ne Katonda tokola ki omwesiga. Sitaani nabba essanyu lyabwe eryali essanyu n'alifuulamu ki ennaku. Omwana oli bwe yafa omukazi ono yalumwa nnyo. Ndabye maama oli nga agamba banaye mwe bali kunziikirako mwana naye obulumi bwe yayitamu obulumi bw'okufiira omwana omukulu bw'atyo businga obulumi buno obw'okumuzaala. Wakali kabeera ddakiika kinene nnyo 15 ndowooza. Okay, si bwe kityo naye nga okuzaala omwana ani yali abaddeko awo n'abeerawo ne yeewunika olw'okuba yazaala omwana olw'obulumi bwe yayitamu. Nno ne bakusanga nga wena oli ng'onyiikadde omwana oyo we yannuma besirabangayo baboogera naye wano mu kufiirwa iva ne kimukola ki eryali essanyu ne lifuukamu ennaku ey'amaanyi nanga afiiriddwa. Kakati awaali okubeera nga omukwano guno gwe balina wakati waabwe ne Katonda waabwe nga nabwo tewakyali era eddembe lyakomaawo nga bavudde mu ki mu lusuku. Kati Sitaani olwaleero akyalwa n'olutalo lwe lumu. Ebikozesebwa yagula bya njawulo luli kyali kibala ekyo naye ate olwaleero ebintu bingi. Buli atudde wano mwenna buli omu alina mujjawe temulina tolina internet simujjawo wangi WhatsApp ate ebirala Facebook biki kakati singa buli omu yeetegereze essaawa zamala ku WhatsApp ng'asoma message n'essaawa zamala ng'akutte ku bugalo bwa munnamu weeweeta amunyigaanigako wangi mulangira ndi eyo olwaleero nzizeeyo wangi eddakiika muziramu eza WhatsApp n'eddakiika ez'amasaagi zenkanankana. WhatsApp tumalako eddakiika mmeka 1 hour plus wangi olunaku lwonna tulumala ku WhatsApp n'atangalira mujjawo oyo si ye mujjawo akututteko omwami oyo si ye mujjawo akututteko mukyala wangi abantu bayinza okuba nga bali mu famire naye nga tebalina mukwano tebalina mirembe tebalina trust tebalina joy tebalina faith era nga tebabirina ku bannaabwe mu famire ate nga tebabirina nawa ewa Katonda. Abaali mwaweebwa obuvunaanyizibwa okukulira amaka. Abaali n'abakyala olwaleero obuvunaanyizibwa bwaffe kuba tubuleseewo. Assignments ezaatuweebwa twazisuula dda. Kyova olaba amaka gonna gabanga gazimbibwa ate ne gakola ki ne gaggwa bwe gatyo. Proverbs Ngero 15:27 muwandiike nti alunkanira amagoba gaafuna mu bukumpanya amaka ge agaleetera emitawaana naye atalya nguzi yaliba muwanguzi. Lwaki tusoma mu Zabbuli ono nti ekintu ekyasula jjajja waffe luli kyali ki? Gwali mu luluuya lulunkana. Wano omuwandiisi era agezaako tugamba nti abaami waliwo ebintu ebimu nga amaka gaggwa lwammwe. Nino beesibako Zabbuli Proverbs Ngero 15:27. Ngero 15:27 nti olwaleero waliwo amaka agagudde naye ng'enta bw'eva ku mwami nga beesibako. Olwawo n'abakyala naffe tuli balagajjavu tuli note naye ebimu biva ku ki? Tisinga omwami oba tokikoze nga tokireese nga tokyogedde nga tekiriiwo amaka ago gandibadde nga gakola ki? Nga gayimirira. Era abaami
abaami muteekwa kubanga muli begendereza nnyo obutaleeta mitawaana mu famire zammwe. Amaka gasinga gamenyeka tulaba nti abaami be bagakola ki be bagaleeta. Abakyala abo buli olaba nga omukyala ng'atudde naye ng'ensingo teteredde ng'erimbwa ng'ensingo egudde sayidi emu, manya omukyala wange tali balanced. Waliwo ekintu kyesikola bulungi ekimuleetedde okukola ki ensingo eyo okubeera eyo. Abamu bagikubira eno, abalala bagikubira eno. Mumukyetegereze buli omu atandika okutunulanga mukyala we, naye olaba ng'omukyala ng'atudde straight bw'ati omanya omwami amujjuza engeri zonna, abulekera bweze ku mmeeza n'ebirala n'ebirala biba biki bijjuvu. Abaami muli ludda wa? Tuli wano 39. Mukama n'akatonda n'akoowola omusajja nti oluwa tuzeeyo muzeeberye. Olwaleero Katonda akoowoola ffenna abaami n'abakyala abali wano. Anti tituli ludda wa? Tuli ludda wa mu bigambo by'omukwano mu maka gaffe mu famire zaffe? Tuli ludda wa mu bigambo by'emirembe? Tuli ludda wa mu bigambo by'obwesige trust? Tuli ludda wa mu bigambo by'essanyu joy? Tuli ludda wa mu bigambo bya faith okukkiriza? Ebigambo ebyo bwoba weetunuulira wawooli bwe ziba nga 1 ku 10 ku sikeero oli ludda wa? Olwaleero Katonda atuyita tuli ludda wa? Okuyita okwo tekukola ki? Tekukoma mu bigambo ebyo nti ne Yesu Kristo bwe yali ng'ali ku nsi n'akola ki? Yassaamu amaka ekitiibwa. Mujjukira omusajja ono bwe yawonya emizimu. Omusajja yali ayagala mwesibako, Yesu omponyeza tugende ffenna nange njagala kubeera muyigirizwa. Banaye ate si buli omu nti muyigirizwa. Batuwa emirimu egyaki egy'enjawulo. Ko Yesu nedda sooka oddeyo wa? Wangi awaka okola otya? Kyokka Yesu n'agaana. Tuli mu Marko 5:19. Yesu n'agaana era n'amugamba nti ddayo ewammwe mu bantu bo obabuulire byonna Mukama by'akukoledde era nga bwakukwatiddwa ekisa. Nti Katonda gwe ng'omusajja buli Katonda ky'abakoledde osooka kubuulira ani? Ab'eka. Wangi tusooka wa? Amawulire amalungi gasooka wa? Ka waliwo ne mu bikolwa omusajja omukamanda kapiteeni bali bamuyita kapiteeni ani? Koloneriyo 12. Kapiteeni Koloneri yali musajja wa bitiibwa ng'aduumira ekibinja kyajje lya Italy ekirambe ekinene, naye bwe yamanya amawulire amalungi n'akola ki? Bayibuli egamba nti mu Kayisaliya mwalimu omusajja erinnya lye Koloneriyo eyali omuduumizi w'ekibinja eky'eggye ly'Abaroma ekyali kiyitibwa eky'Abayitale. Yali mujjumbizi wa ddiini. Yali ani? Naye nga yaki kapiteeni nga kamanda ng'abasajja bali we bajja bamubbira saluti yessa. Naye ng'ate wadde nti no yali akola emirimu egyo egy'obwamagye naye ng'amanyi nti amaka gange ne Katonda wange bijja mu bulamu bwange namba ki? Era bonna nga bassaamu Katonda. Yali mujjumbizi wa ddiini ye n'abantu be bonna. Mu Bayibuli yo bagamba all the entire family nga bassaamu Katonda ekitiibwa. Abayudaaya yabagabiranga ku bintu bye era yasinzanga Katonda bulijjo. Amaka obutasinza
ani amakobo tetegamu Katonda kitiibwa ani wangi ajja beegaana sani ajja kugamba nedda gundi sinza nagganya okusaba mwami tuli ku basajja obuvunaanyizibwa Katonda bwe yakola ki bwe yabawa wangi tuli ku buvunaanyizibwa era ekitabo kyekimu 16:33 mu kiro ekyo kyennyini omukuumi w'ekkomera n'abatwala n'abanaaza ebiwundu amangu ago n'abatizibwa awamu n'ab'omu nnyumba ye bonna. Sitori eva eno omusajja ono yali jjaira, yali mukuumi wa kkomera. Baleeta Pawulo ne Siraasi babasiba. Katonda ekiro akola ebyamagero ebintu binyeenya basumulukuka. N'abanaafudde kannette nja kufunja bano abasajja bennasibye si ba bulijjo si bantu ba bulijjo nange era anyway bajja kunzita kannette nga tebanakola ki kunzita nangamba agundi totawaana wetuli we muli nti Katonda omukulu gwe Katonda wamwe bw'atyo bw'ali nti nange nkoze eki zikiriza lwaki nejjeyo obuntu obwo nti mu kiro ekyo kyennyini bw'amala okukkiriza n'atwala abantu bano baali bakubiddwa ebiwundu n'abatwala mu maka ge n'abanaaza ebiwundu amangu ago n'akola ki n'abatizibwa awamu n'ab'ennyumba ye bonna. Amina. Nti buli kyokola kyonna oteekwa kikola n'abaki N'ab'ennyumba yo ate boki bonna. Mukama atuwa omukisa omusajja ng'olina obuvunaanyizibwa obw'okulabirira amakaago. Mu Timoseewo ekisooka 3:5 nti kituufu buli muntu ayagala okubeera omulabirizi. Kino baali bakyogera ku kuweereza kuno kwaki okw'omu kkanisa. Bayibuli endala zoogera bishop, bayibuli endala zoogera buweereza. Nti aba yeegombye omulimu omulungi, omulabirizi ateekwa okuba nga taliiko kyanenyezebwa. Kati gwe ng'omulabirizi w'amakaago weetunuulire nti kyekinenyezebwa. Abawakoba w'emmere, abawakoba mbaza, obawa omukwano, obawa laavu, obawa essanyu wangi ateekwa okuba n'omukazi atya omu yekka. Bayibuli egamba yekka. Ateekwa okuba nga yeefuga. Gentlemen, mwefuga wangi mwefuga mwegendereza mukwata mpola ayaniriza abagenyi. Eriyo abaami abamu nga tebagala baki bagenyi. gundi egyo mikwano gyo gyegisanga ngeri mwebuulizeeyo zisagala nami naawe eno kapeti naawe nagigula paundi 25 ali bajja kujja bagirinyirire wangi address ayaniriza baki si waka wokka nainawa ne mu kkanisa era ng'amanyi okuyigiriza abantu b'omu maka n'abaana na buli omu abeera mu maka go oba mukoziwo oba ani oba jjajja oba ani obuvunaanyizibwa bwo okubeera nga gwokola ki obayigiriza. Twalaba nulinga obuvunaanyizibwa abaami abamu babusuula. Mami kakati mami bw'anaatuula wali n'asalako kubanga bo wamukwasa ebisumuluzo anaaba mukyamu wangi wamwesiga ateekwa okuba si mutamiivu era nga si mukambwe omukambwe wangi. Abaami abamu bwe tubeera wano tusanze ombalabanaye akisaba nkamayebala abagenyi bafe okujja bw'abeera eka n'abwatukangala ddu
buli omu n'agwa kava omukyala n'agenda mu kasitoowa abaana nabo buli omu n'akola ki n'agenda ne bawuna emiwabu ne bamuleka awo bokka wangi nga si mukambwe wabula abenga muwombeefu nga si muyombi va ku bukambwe ekyo kiti kirala naye ate oyinza okuba mukambwe ate ng'oli muki muyombi era nga talulunkanira byakufuna gyoli gwe twalabye mu ngero yabadde mmeka ateeka okuba nga afuka bulungi amaka ge n'abaana be nga bawulize era nga bampisa nze bwendaba omwana omulalulalu nga talina biki ali anirule oyo ani thank you muwedde kubanga abaami basoma wadde obuki obuvunanyizibwa bwabwe bwenyawo abaana bo bagambeko naye maama bw'amala obbagamba maama n'abakubamu akayi n'abagenda dodi naye gwe mami lwaki okuba munno wagi tokuba baana bange mami neddadi muteeka okuba nga mwogera olulimi luki omwana mami bw'amukubamu akayi bw'ajjeewo omugambe no go back to mami go and sort yourselves out omwana kati nga alimirira awo ng'akutunulira gamba naye dadi tonjagala mugamba no nkwagala kakati ng'addayo wa mami nga bakola ki nga babitereeza so nga ate naffe abakyala olumu bwe tukola dadi bw'adisiplininga abaana gwe ng'omugamba naye naawe abaana bakuba nnyo kyokka abaana bakola ki bawulira ng'obwana nabo bugire wangi ateeka okuba nga afuga bulungi amaka ge n'abaana be nga bawulize era nga bampisa kale omuntu atasobola kufuga amaka ge asobola atya okulabirira ekibiina ekyabakkiriza mu Katonda mu Yesu Kristo mugenda kulonda baweereza bw'oba omuli wano mwami ng'empisa ze zikyali mbi totawaana kujja kubuweereza kubanga nga bw'ofuga ekaawo ne bano bw'ojja bakola ki bw'ojja bafuga wewaawo n'abavubuka baboogeddeko bukkiriza tunatandikirawo olukulu kasita si bingi singa famire zaffe zinagenda okutereera wano ebekitoni ekroidoni tubeera luddawa Harold Hill mubeerawa Reading Manchester abalamberawa Islington eyo Stratford yonna singa famire zinagana okutereera nga tukyali wano eno eringa mock we are being mocked by God nti bw'oba tunagenda kukola final exams waliwo ebibuuzo ebyo ebisooka okujja ne mwegezaamu famire bwe tunaafairinga mo forget heaven eggulu mulyerabire bannyabo ne bassebo eggulu mulyerabire teri tojja kutwalayo malala tojja kutwalayo buyombi tojja kutwalayo bukyayi tojja kutwalayo muggulu tebiriiyo tuli wano ebintu ebyo byonna tulina kubikomya ddi olwaleero bikomere ddala bwe binaakoma olwaleero tulyoke tuyingire mu bulamu obujja let us step into new life Yesu Kristo atwambaze ekyambalo tubadde mu bikoola Adamu ne mukazi we bwe bagenda eri ne banogana mu obukoola ne beebikkabikkako nga bali ki bwereere tuludde ebbanga ddene tubadde bwereere nga twebisse ebikoola olwaleero katukkirize Yesu Kristo omwana gw'endiga ku luli ogwayiika omusaayi gwe baasala ne babambaza eddiba katugwambala olwaleero
katukkirize Yesu Kristo atwambaze ekyambalo ky'obutuukirivu. Katukkirize Yesu Kristo tukkirize omusaayi ogwo gusooke gutunaaze. Ebikoola bituluddemu ebbanga eddene bye tubadde twesibye ebbanga eddene byawotoka dda. Abantu batulaba obwerere bwaffe, abantu batulabye emize gyaffe gyonna emibi. Olwaleero kikome, kkiriza oyambale ekyambalo nga ye Yesu Kristo. Amina. Tugenda kusaba. Okusaba kwa leero buli omu ogenda kufukamira mu famire yo. Mufukamiremu oba oli mwomera mukyala tumuzzukulu wammwe oba n'abaana bo we bali. Buli omu omukyala asooka weenenyeze mwami wo. Abataliiwo tujja kufuna famire endala zetukola ki zetubeeramu. Ffe abaholodihiino mwetuli tuwera. Kakati buli omu omukyala asooka osaba oba omwami asooka okusaba, buli omu yeenenyeze munne. Muyinza obutenenya byonna kuggwaayo naye tusooke twenenyeze Katonda. Katonda bw'anaatusonyiwera tujja bikolera eka. Amiina. Tusabire abaana baffe. Omwami ng'oli wano ng'abaana bo weebali, ng'omaze okusaba, omukyala amaze okusaba, kwata ku mukyala wo omuteekeko emikono omusabire. Omusabire emikisa, omusabire obuwangazi, omusabire okumuwonyako endwadde, omusabire nga n'omwami n'omukyala naawe bw'okola bw'otyo ne mwami wo. Bwe mumala, omwami kwata ku mwana wo omukulu omusabire emikisa, amulangirireko by'oyagala. Bw'oba olina abaana bana bonna basabire okuva ku mukulu bw'otyo. Kyabwa Katonda kubanga n'oli omusajja yayita abaana be bonna baali bameka. Abasabira gundi ggwe nja kubeera kino, gundi ggwe. Tulaba nga okusaba okwo kukulu. Naye okusaba okwo bw'okuba tetukukolangako, ensonga lwaki tulowooza nti abaana bali so unruly. Naye ng'abaana bandi bo bakola eddamu lyabwe lya kito, naffe twabikola. Naye kakati ffe abategedde olwaleero gufuuke muzenga mu kiseera tusabira abaana baffe n'abazzukulu na buli kimu nga tubalangirirako emikisa gya Katonda, obukuumi bwa Katonda, amafuta amajja. Naye nga naffe bennyini tukyusizza mu mpisa zaffe. Okusaba okwo Katonda bw'anaakuwulira abawa omukisa. Oba oyagala okubeera mu ggulu, tulabagane, tuddemu tulabagane, longoosa empisa z'olwaleero. Abawa omukisa.